mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe itibwa Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba gwatanaba jegatako nyiga kalwedi akosobola jegatako kigenda kuba kirungi nyo n'ekirala likinga video kati onako lwaleero nzize n'ensonga yaffe y'okumanya eddagala nga bwe lifaananamu bwe baliyita n'onako lwaleero nzize n'ensonga eyo y'okumanya eddagala nga bwe lifaananamu kati onako lwaleero mbaleetedde eddagala eriyitibwa Omulondo mbaleetedde eryo eddagala eriyitibwa Omulondo simanyi oba mbadde mugumanyi oba muguwulira naye ng'Omulondo bweguti bwegufaanana nga bw'ogulaba Omulondo ndowooza obadde oguwulira abamu mugumanyi abalala tebagumanyi naye ng'ogwo gwe bayita Omulondo bweguti gubeera mulandira guba mulandira bulungi nnyo nga wabaayo obutonotono wabaayo eminene kati ng'ogwo bw'ogulaba kugambye guyitibwa Omulondo gwa mugaso nnyo ekyo nkibabuulira Omulondo gwa mugaso nnyo kyo kibabuulira abasinga Omulondo abasajja batera okugulya abasajja be batera okugukozesa ate nabo bamanyiko nti wagulya afuna amaanyi g'ekisajja ekyo kibamanyi naye Omulondo gujjanjaba ebintu bingi nnyo nno gujjanjabira ddala ogwe bayita Omulondo okuyitiramu ku ebyo bye gujjanjaba Omulondo guleeta amaanyi kituufu Omulondo woogulya naddala gwe omusajja wamu n'omukyala mwenna muba muteekeddwa okugulya omwami n'omukyala guleeta amaanyi mu binywa okitegeera wegamba guleeta amaanyi mu binywa ekirala gutambuza bulungi omusaayi singa obeera ogukoze eki ogulidde kyolaba nti abasajja bagwettanira nnyo baagala nnyo bagwettanira nnyo olw'ensonga nti gutambuza bulungi omusaayi ate guleeta amaanyi mu binywa kati ekintu ekirala guleeta apatayiti y'okulya bulungi nnyo singa obeera olina omwana nga tayagala kulya nawe omuntu omukulu nga toyagala kulya tubulya toyina apatayiti kati tandika okulya Omulondo ogwo gugenda kukuyamba okufuna apatayiti y'okulya okitegeera apatayiti ejja kujja bulungi nnyo ekintu ekirala guleeta amabeere mu bakyala abakyala batalina mabeere guleeta bulungi nnyo amabeere singa obeera ogulidde tinga gwe omukyala ow'amabeere olina kyogattamu ekirala nja kuba nkola video nga yeetongodde kati eno yo just njagala ogulabe engeri gye gufaananamu omanye nti ogufuna otya ogugulawa kyenjagala okusinga okukola ki okwagala kyesinga okwagala osooka ogulaba engeri gye gufaananamu bweguti bwegufaanana nga bw'ogulaba Omulondo bweguti bwegufaanana kugambye gujjanjaba endwadde nno ddala eziweera ddala gwongera amaanyi mu mubiri bulungi nnyo ekyo kyolina okimanya ekirala gutereeza akamwa ng'obadde akamwa ko si kalungi kavamu akawoowo akatali kalungi bw'obeera nga weemanyizza okulya Omulondo ogwo mpolampola otuuka essaawa n'oterera akamwa bulungi nnyo ne kaddawo kati ekintu ekirala Omulondo ogwo gwoza bulungi nnyo mu misuwa gwoza bulungi nnyo mu misuwa mu misuwa oba tuziyite enseke gwoza bulungi nnyo mu misuwa oba mu nseke okitegeera Omulondo ogwo mulungi nnyo okweyo ensonga y'okwoza misuwa eyo nayo video njala gibateerayo naddala mu abakyala ng'obadde oli ku family planning n'oyagala ogivaako ofune olubuto kati olina osooka n'oweeyoza mu nseke Omulondo ogwo mulungi nnyo mu gukozesa nja kuba nteekayo video nga mbalaga ebirala byonna okwongeramu okusobola okugukozesa gukuyamba okwoza mu nseke Omulondo mulungi nnyo nno gulina eddagala ery'amaanyi bweguti bwegufaanana nga bw'ogulaba baguyita Omulondo nkugambye ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala bwe lifaanana Omulondo bweguti bwegufaanana njagala ngenda okukugamba nti Omulondo gugattamu kyonna kyonna bwe kiti ojjanjabe kino ng'Omulondo ogumanyi bwe gufaanana Omulondo onaagufuna otya Omulondo ogwo bagutunda bagutambuza abaana bagitambuza mu makubo omwo kati ogwo nga bw'ogulaba gwonna bw'ogulaba kasowaani ako gwa nnusu 100 okitegeera ogwo nga bw'ogulaba gwonna gwa nnusu 100 kabadde kamu nga kawanvu gwe gwa 100 naye batandikira ku nnusu 2 5 bwe batyo paka ku 10 bwe batyo paka kirungi nnyo ogufune obeere ng'ogukozesa gugenda kukuyambira ddala gujjanjaba bulungi nnyo endwadde ez'enjawulo
ze naba ngenda mbabuulirako nga mbalagana bye mulina okugattamu. Gusobola gwennyini omulondo gusobola okwemalirira nga gwo ne gukujjanjaba. Naddala kati nga okwongera amaanyi mu binywa, oguba gwemalira bulungi nnyo osobola okugukozesa, osobola okugulya n'oba ng'oyambibwa. Omusaayi okutambula obulungi osobola okugukozesa n'oba nga gwe wennyini gwemalirira nga gukujjanjaba. Appetite y'okulya, appetite nagwo era gwemalirira, osobola okugukozesa gwokka n'ofuna obwagazi bw'okulya emmere. Okitegeera. N'ebirala, akamwa, okutereeza akamwa okuwunya obulungi n'ebirala bingi bigujjanjaba, ogwo gwe bayita omulondo. Nkugambye ogwo gwa nnusu lukumi gw'olaba. Abaana bagitambuza mu kkubo, bagitambuza mu kkubo, gibeerayo mu butale obwo obunene, gibeerayo ebbali babeera bagitunda. Bweguti bwegufaanana, omulondo bweguti bwegufaanana. Njagadde ogulabe, olabe engeri gye gufaananamu. Bweguti bwegufaanana, omulondo baguyita omulondo. Osobola okugwanika n'ogukolamu pawuda. Naye engeri gy'olina okugwanikamu, olina gwanika mu nnyumba. Nabagamba eddagala, kibi nnyo okwanika eddagala mu kasana. Buli lw'oyanika eddagala mu kasana liggwamu omugaso, liggwamu ekyo kye tuba twetaagamu. Kati kirungi n'oyanika mu nnyumba. Kati n'ogwo omulondo osobola okugwanika ne gukala bulungi nnyo, n'ogusekula n'oggyamu ensaano, n'oggyamu pawuda, n'oba ng'okozesa pawuda mpolampola omuteeka ku mazzi n'onywa. Osobola okugulya nga bwe guli bwe gutyo, nga bw'ogulaba, just gwozeeko bulungi nnyo. Osobola ogunnyika nga bwe nabagamba mazzi agokya n'oggyayo mangu. N'ogula kubajjukira we batyo bagutunda, omwana agutunda abeera agukwatirira nga bw'obitegeera. Kati osobola okukola ki? Ogwozaako bulungi nnyo n'oguteeka mu mazzi agabuguma n'oguggyamu n'otandika okugulya mpolampola, n'olya mpolampola. Osobola okugukubira mu blender. Era ngenda kubalaga vidiyo gye nziramu okuteekayo ey'omulondo. Ngenda kubalaga nga ngukuba mu blender. Osobola okugukuba mu blender n'ofunamu juice waagwo. Aba mulungi nnyo nnyo, obeera ogufunye mu bungi. Okitegeera, ogukuba mu blender n'oggyamu juice oyo n'onywako mpolampola, ogenda kuba oyambibwa. Ekirala nkugambye, osobola okugulya nga bw'ogulaba bwe batyo. Ogulya omeketako mpolampola. Nkugambye nti osooka gwozaako bulungi nnyo n'otandika okulya mpolampola. Guyitibwa omulondo bweguti bwegufaanana. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugyegatteko, kijja kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.